ndi RA 94 Sate Kopolo Kiwanuka ndi mubazi mbeera nakulabye nsabira ku kanisa ya House of Prayer ey'omwami Bujingo nze kyenzijukira ekyennaku ennyo kyenzijukira nti mwaleka mwalimu ne muganda wange navugako ku yifa y'emirambo nga tuva Bibia emirambo egyo nga tegiri mu kofini olaba ponjo omusirikale gyayambala ku mutwe bwati nga bakwambaza ponjo kafeesi ne kasekanga kalabika ne bakusiba ng'akasekesi naye nga bakusibe kiri kibanga kiveera kiponjo nga kye bakusiba ebigere bisigala bweru n'emikono bweru naye nga mutwe gafeesi kokka ke kalabika n'envuga yifa y'emirambo nga ejjeetonnye okuva e Bibia okwali okukola nga ka stop over nasooka kuyimirira Kigumba nensooka mpisaawo ekimotoka 10 mayiro nga namba ne tujja nga tutambula tujje tugule ku byokulya naye nga n'abantu batugaana nga tuwunya nga tunywa sigala naye nga ne sigala era banange sigala tagama kivundu banzijukira batuwa sigala asukka ne mu bomba tujja tufuuwa sigala sigala nga tayamba kivundu nga ne bwe mpaana amalusu gayiika eringa mazzi nga temulimu wadde akoovu nenvuga emirambo egyo ejinya nali simanyiyo gye twatwalanga emirambo egyo mu mirambo egyo muteekwa kuba wali muganda wange Kigobe yatendekebwa mu 88 ne batuwa bakulutu abo batuyambeko naye ateekwa kuba naye yafiira kani imagine omwana w'emyaka 88 nali ndowooza n'emyaka 13 awo envugira emirambo omwana w'emyaka 13 avuga emirambo agitwale mulimbo bagiyiweyo kubanga bayisomanga bakasukayo giri mu ponjo tegiri mu keesi giwunyo kamala nga ne moroka bwe tugitwala ku Osingwe tebakiza Jose era moroka twagenda oba twajoleza waliwo twagenda ne tusanga amazzi baliwe ekkubo nga boleza moroka ne tuyingizaawo kifa baliwo bonna badduka ffe ne tuwoza emmotoka yaffe nga naffe tuwunya ne tuwunya engoye zaali ziwunya emmoroka ewunya ne tuvuga ne tuddayo eggulu Can you imagine ku myaka 13 Kopolo Kiwanuka Henry so tulinayo wano tugenda kwa tuwayamu ku bintu nga bwe bitambula bingi ebiriwo mu ggwanga ate era naye okwongera okutuzaayo ko mu nsikeeyo okutubuulira biki ebyo byakyajjukira okutwaliza wamu nsanyusa okulaba nange okusangawo ekitiibwa akabanga kabadde kaweze mukama yebale kuyisa mwaka omukadde amina katusabe na guno mukama aguteekemu ebibala waaw bambulizeeko bannayuganda abo batulaba amanya gange nze Kiwanuka Henry osobola okuteekako Kopolo naye ng'ate mu ngeri emu nga bw'omanya emirimu waliwo ayinza okumpita meeja kubanga mu magye tukola emirimu gya njawulo appointment oyinza okwekanga nga liwe yali andabyeko ng'ate nyambadde meeja ebyo bibeerawo mu nsi eno naye nga ndi Kopolo era nakuzibwe ndotuuka ku madaala ago mu 88 nabwebwa appointment eyo ya second lieutenant naye eyo second lieutenant ate eyo saagikolerera kuba nagyegaana olwokuba nali saagala genda kusoma mukulu Museveni yampa lwe bakuba 44 yampromoting okuva ku Lanzi Kopolo paka ku second lieutenant naye naŋŋamba ate bantwala ensome kati bwe yaŋŋamba okuntwala okusoma enyota nasuula awo ate neŋŋenda mu birala nga saagala genda kusoma bazikuwa nozifuna nozambala nako najambala kuba waliwo yali second lieutenant olumu afanda olumu yali mu 44 bamwambula ne baginyambaza naye bwe namala okwambala awo nga bamaze omuntu omukulu ne bagati kati oli muddize nawe bajja kuwa ezizo ebyedda ffe twakolanga ne ripooti mu magye oba bakita master parade oba state parade yali master bagiyitanga master parade naye ng'osanga omuntu ng'ali ayimiridde n'afunga omugu n'akola ekibatu bw'ati n'asoma absenti baliwe bati awoolo baliwe bati naye nga bwogera obubuuza byowandiise biruwa nga mu ngalo tebiriimu naye nga yeefudde ayina mu byawandiise bye tugamba nti si gyevudde wala nnyo twawandiikanga buli we musenguka okuva wano ate mutuuka ne muwandiika birala ngaeyo likodi tezirina nagyeziraga naye era ffe kyatulumanga nnyo kyetugenze twewuunya tugaa nti ensinga ekyuse ffe twatuuka n'ekiseera we bagabira ennamba nga batuwa ennamba nga tuzigaana tugamba nga bampadde ennamba y'abantu bangi ba ffe twali mu nsiko nga tuli kagurupu nga bola abanyi b'enjaga nga tubeera bukundikundi bundu bw'abantu batono mugane ennamba naye ng'ogenda okulaba babawadde ennamba oli mu 10
N'ogamba eno sijagala. Ffe tubadde abantu abatasukka na mubibi. Bakuwa batya enamba nga tulowooza nti ffe majje agali awo. Paka le baatukonvinsinga ne batugamba nti waliyo abalala eri waliyo egindi. Era neetondera bakama bange sisobola kwogera ku buli mukulu yenna. Mmanyi bangi nnyo. Naye sijja kugenda nga njogera buli omu. Bafande Meja General Sam Kawagga twali nabo. Twalina bafande Addison Mukasa naye tojja kugenda ng'oyogera buli omu. Ate waliwo be twali nabo mu nsiko ate waliwo be twasanga eno nga no baali mu nsiko naye nga tubasanze mu units ze bagenda batugabamu. Gye baayitanga walala nammwe nga mwayita walala. Okay. Kale n'olw'ensonga waliwo abakola ayinza okati oyo ng'ayogerayo abantu batono nedda. Noono afande yali akulira Black Bomba Kyali Gonza Batayi. Bonna yalinga na taata wange. Naye kati olwaleero waliwo bondi tetusobola na batuukako. Tulina ebintu bingi ebitutuuseeko n'ogaba naligenzeko tebatuukikako. Waliwo ebikugiro. Kakati olwaleero katono nnyo. Njagadde okwongera okumanya ku nsonga eno eya Lieutenant. Nti kizibu nnyo okusanga omusirikale nga bamuwadde rank eya waggulu n'agisuulawo. Bwali butamanya eyange bwali butamanya kyali ki. Omukubiriza wa puroguramu eno nkubuulira ekintu kino. Nze kankusooke nkudire wali mu 87. President Museveni twali ku mazaalibwa ga General Muhoozi ng'alina emyaka 12 naye emabega luli nabagamba nalina 10 nalina 12 nalina 11 kubanga nze nayingira 83 nga nina 8. Okay. Kati otuuka awo mu 87 nali nina emyaka 11. Mwali ku mazaalibwa ga General nga ye wa 12. President Museveni n'atubuulira byonna era ffe olwaleero tulina ekifaananyi ekibi ekituluma kubanga nze ndi mutabani wa President Museveni. Ebyaddala nno si yanzaala naye mu mateeka bwa President Museveni yayogera n'atugamba direct nti mwenna abalina bazadde bammwe n'abatalina bazadde okuva leero muli baana bange. Mu nsiko eyo yakitugamba tumaze okuwamba nga ne gavumenti yamala dda n'okulayira. N'akiteeka kyendowooza nti President bw'ayogera ekintu kiba lifuuse teeka. Abantu bonna abakulu abawulira abalaba puroguramu eno bakinjagala mudde revising ekintu ekyo bwe mba nimba. Nze najjako ne mbagamba sizze kulimba, sizze kunkwatirwa kisa, njogera mazima ate saagala kwogera bya kusaakaanya bakukola ki. Byenjogera mazima mugende mu 87 ku mazaalibwa ga Muhoozi. Bw'aba President yayogera kigambo ekyo bankwate bantwale bambonereze. Yakitugamba nti tuli baana be. Era naffe ne tukifiiringa nti tuli baana ba President. Lwaki okize emabega ekyo kireeta kuba mbadde nkubuuzizza nti ranka okugisuula kyali ki bwali butamanya bwali buto ogwe nti kanzireyo ke emabega. Ekinzizizaayo emabega President Museveni bw'amala otugamba nti tugenda kuddayo kusoma kyekinzizizaayo emabega. Ffenna abasinga twadduka nga tetwagala genda kusoma. Tuli mu bulamu bwa kulya ssente, tuli mu kucakala tunywa mwenge, tutambula n'abakulu ng'ate otubuulira ebyokusoma. Awo bakadogo bangi badduka kubanga bwe twava embuya ne batutwala ebbombo. Ebbombo nga gye batuorganizinga otujja abatwala embalala. Bakadogo bangi badduka awo era bw'obuuza ennamba y'abakadogo baali bangi. Bangi badduka ne badda mu unity nga nange nze omu ku badduka ne tugenda mu unity. Era kye nagamba nti nze sirowooza nti nali neetaaga n'okudda eggulu naye ekyantwala eggulu nali nziruse butagenda kusoma. Ne tugenda tumala okujenga 44th Battalion Nakasongola mu 87 Christmas ne batutikka ne batutwala eggulu. Naye nga nze obulamu bwange bwali bulina kubeera mu Kampala wano. Naye olw'okuba saagala kusoma kyekyantwala eggulu ne mbonaabonera eggulu katono nfiireyo. Era eggulu ekyanzijayo ate kubba motoka Nakasongola kuba twali tulina ekizibu ky'entambula. Ne tugenda tubba emmotoka ya AF ne tugitwala eggulu. Ye yatuleetera ebizibu. Afandi Fred Rujema n'ajja n'agamba emmotoka eyo ezzibweyo. Kakati bwe tudde ebbomba awo kyekiŋŋambisizza ati obukulu sinze nasooka obbugaana. Bawaako Afande Katunji Edison ranka ya Meja. Kubanga twali tuli basomu nga ye alaba ranka ya Meja eriko akanankane kamogoka ng'ate kaputeni eriko amayinja 3.
ekyo kiri ku record buli mwakimanyi nti afande Suicide Katunji Edison bamuwa meja n'agigaana ng'ayagala kusigala nga captain. Kakati nze kiwanuka bampa akanyota nga kaliko n'obukwakulizo mbu ngende mu kadogo nsome nga saagala genda kusoma kati nga ekitegeeza ennyota bagimpeera ku condition yambala ennyota ogenda osome ng'ate nze saagala genda banjagaliza naye olwobutamanya ova eno ofuuka ofiisa ffe twali tukimanya ekyo. Waliwo n'abaana abaagambanga nti omusirikale wa wansi abeera mirembe gye n'atambula n'agenda mu byalo n'anywa omwenge n'akola ki ate bakukuza oba saagenti obeera odala ofisa gw'ovunaanyizibwa mu balakisi mwabangamu odala ofisa nga mwemu odala saagenti. Odala saagenti nga yayambala ekisipi ekimyufu naye nga odala saagenti buli kizibu ekibadde mu balakisi oteekwa okuba nga okimanyi. Buli kizibu ekiguddeyo basasi lyakubiddwa ssaawa mmeka oteekwa okuba nga owandiise. Meaning nti oyina nakubeera ku odala ruumu n'odala ofisa nga mwena musula oleba Krismasi. Ffe twategekanga bupatepate bwaffeeyo n'abantu b'ekyalo naye munange obanga oli awo ne bakuwa obodala ofisa oba odala saagenti ng'olina kubeera muno tolina kukkiriza wadde ogenda okukyalirako abantu bukatono olina kubeera awo esasi bwe likuba olimanyi enduulu ezaavuze essaawa mmeka olikodinga enkeera by'olikodinze ng'obiwa siginoola n'akommunikatinga ku division na reportinga ekyabadde nga lipooti baziweza basiginoola babeeranga bakola nga buli kyabaddewo kyonna ku makya ogenda ku reportinga wa siginoola n'abuuza eri embeera ki eri eyo kyabaddewo kino bwe kiti kakati nga abasirikale abamu tebaagala bukulu olaba naffe abaali bavugavuga ku mmotoka ne badereeva mu magye tebakuzibwanga kubanga dereeva jjukira babeeranga mu kuseera kucyakala bamuwe sente mu kuba zaanagenda ng'akozesaako kwagala bakazi kutunda mafuta nga nabo tebakuzibwa era badereva bangi babawanga promotion ne bazigaana era basaagenti nga kubakoma nga kasaba mu nyota ya lieutenant waliwo gwenzijukira abamu wa lieutenant musisi naye yagigaana yali avuga double diff n'agigaana nga ye alaba bamututte bagenda mutwale mu unit abeere eyo obwongo bukwatire eyo ice akati nange kiwanuka ekyo nkitereezezza naye bampeera ennyota eya second lieutenant nyinza okubuuza olowooza former CDF yali ranka ki ebiseera ebyo ekyo kati tukireka awo nedda bakuwa olina emyaka emeka nze mu 87 nalina 11 88 nalina 12 bye bagimpa naye kyembadde just njagadde kukoona bukonyi katono wakati anti kyenjagadde okugamba nange mbadde njagala nkuddemu nti bw'aba yali mukulu nnyo yalinanga 13 14 era teyalina rank ekyemyaka sikifuddeeko ye teyalina rank naye kati olwaleero ali kulanga ki jeno yamalayo naye nze Foster Jeno ate eyoyo olwaleero nze kiwanuka sirimu bakayanira ranka kubanga tulina mikwano gyaffe abalinga abakyali mu magye era mbasanyuka tebali bubi nnyo mu bulamu bayazimbe ku buyumba abakoze eki naye bambala bikolokolo nabadde ne Sergeant Bukenya wano abasinga betwali nabo bakadogo kizibu nnyo okusanga alina ennyota ne Ssemuju Jeremia ali mu ofisi ya political bagiyita abati eyo ya political commissar ali mu ofisi ezo ndowooza bweti CPC erabika gyali eyo ye meja waliwo gwemanyi meja Butere ali bombo waliwo bafando nata kale bafando nata ate bosi bamanyi bajja buzi bajira mu grupu ya Nabisojjo nenzijukira fande bakasumba je bali abantu bakuze naye nga basinga bakadogo buli gwola bakadogo bali nabikolokolo wala ntofisa wano wala ntofisa tu awo lwaki kyo kiri bwe kiti ate nze nakisagala kwogerera bali mu service kubanga nange kulwaleero ennyota size ekizibu kyange yono kanonata yoyo Joseph yoyo uno ali ku Kano Joseph Fred Onata abo bali bannabisojjo bali bannabisojjo bali bateeso bana baba bejindi eyo soloti abo bali bakulirwani baba kwade batwali nabisojjo ne balwalirayo obupere nga bonna tetwagala nakwata ku bintu byetu badde kikopo kyange nga saagala abo bantu ababikwateko nga batonya butonya era nali kyali kigenda kunzi tusembalala nabo nno tebaagala bayita bannabisojjo kibanyiriza ddala kitegeeza ki nti nabisojjo nti yali prison
naye prison bagenda okuvaayo ffe ate twali tetumanyi nakumanya nti bali basibiddwa ki bali bamatekwa bali bayeekera kati bakwata ate babayingiza mbuyeekera nga no baana bato so tugambe nti be bali mu gavumenti be mafuula abayeekera kati gavumenti bwe yamala bakwata abayeekera ekyali badde nga padoni ate nga baana bato ne babagamba kati batwale bagatte ne bakadogo kati ebe zaffe bakadogo abali betwala nga basereebu okutuleetamu abasibe abavudde mu makomera ababadde abayeekera abalwanyisa gavumenti ate kyo ekyomukisa omulungi kati abantu abo ab'engulu bo balina ennaku yaabwe bava ne bagati guno omukisa gwe tufunye munene nnyo twali twagala okusoma tetwasoma kati tufunye okusoma ate waliwo n'emmere waliwo naki bo ne basoma kuba baafunanga omusaala n'ebirala naye kati ffe Museveni bwe yali yateekamu empiso nti tuli baana be nga twerabanga abanene tetwagala kwambala bupale obwo bumpi butunyiiza mulinze kuweebwa buweebwa ne tunyiiga ne kusoma ne tutabitwala ng'ensonga kyova olaba nti gundi bwe yajja nali nno naye nange nali mmaliridde okusoma naye baleeta afaana embira ebandema ate awo yasinga okyankalanya embeera yange oba oli awo ne kaakati naali badde ekyali ne mmagye naye ekisinga okunnuma nti era ne be nalekayo si be bali awo bali obulungi ennyo ekyo sijja kirumamu ne be nalekayo si be bali obulungi ennyo nina be ndabyerabyeko abatonotono abayisa bafunye ku nnyota naye batono kakati nze ekimu ku binkomezaawo wano ekimu olina ebintu byokoze wano ebinkaabya n'amaziga bwembeera ku simu yange kuba ntera okufuna message ezo nga mubano abantu bonna buli gwoleeta wano sirabangako muntu gwe simanyi obamanyi naye ekizibu kye nina sibamanyi leero mbamanyidde mu kifaananyi kiri ekikadde bwayogera erinnya waliwo muzeeyi yasooka oba mwami onyo musajja mukulu era bweyo luweera eyo wamuleeta neŋŋamba nendimanyi kati bano bagagga bali mu gavumenti bali mu buyinza kubanga yali atukungakunga abantu abo nkugambe tewali gwe simanyi abasinga buli gwoleeta wano sigamba nti abasinga buli gwoleeta nakanjako naye omumanyi nakanjako mumanyi bulungi ono lieutenant anoonya obucupa naye nakanjako nze mmanyi kali akawala nga kakyali kato wadde olwaleero nakanjako mukadde n'okunsinga era yali ansinga obukulu naye kaali kawala ng'ate kalabika bulungi nnyo nga kanyirira nakanjako yali esikooti ng'ate era atambula n'abakulu kubanga ffe twazijanga nga kati nze bugambe twavanga eggulu oze nafaana Meja Moses Kigongo nga balina abakulu bagenda osisinkana nze namulaba nga naffe besikooti tubeera mu kibiina kyaffe ng'abakulu bakulembedde maaso kati sijjukira nakanjako ali yesikootingaani naye kukaali nga kanyirira nnyo ngeri gye kaali mu Kampala eno nga kalabika bulungi nnyo nga ali ku ddaala eri nasembayo mulabako nga mukazi mukulukulumu ng'ali ku ddaala ya lieutenant ebiseera ebyo nze nga ndi kopoleera naye nga nakanjako ali ku second lieutenant yali lieutenant full abakulu olwaleero sijja kubanenya kubanga naffe waliwo abakulu ndowooza olwaleero baali badde baga tuboogere nako siina memory esobola kujjukira buli muntu gwe nnina abamu n'olwaleero tubalaba tugenda ne tubabuuza nako naye bwe essaawa zino waliwo benzijuke nange abato n'abandi ku lusegere so nga n'abandi ku lusegere oluusi sobola bategeera naye ate seetaaga kwenyonyolako kukakasa nsi nti nali mu buyeekera kituufu kubanga ensi yeekimanyi so abantu bonna obamanyi naye wali obamanyidde eri nga bakyali bato nze n'olwaleero nyinza okugaa nti President Museveni gwe mmanyi owange si ono ow'olwaleero kubanga President Museveni yanjagala nnyo nga ne buli lwajja ayogera nga nkutteko kyekiri kye nagamba nti lumu yayagala yankangakanga okungoba mu magye kubanga bwe yandeeta njogereko naye nga ankutteko nga mpunya omusulo nangamba okungoba mu magye naye nalabanga omusajja yali ow'omukwano omusajja omulungi ennyo naye kyesimunenyeza olwaleero nti yafuna abalabbayo abamuli ku lusegere abamugamba buli kimu nti kiri bulungi naye kyendowooza nti tekiri bulungi olwaleero ffe bakadogo tuli buli regioni yonna ate ekyennaku ennyo nti ate bakadogo abasinga bwe batuukako ffe baatuteekamu entiisa buli lwova ku mulamwa n'ogamba sijja kuwagira gavumenti olabanga akoze ekivve bali mu mbeera embi naye bawagira gavumenti kati kino kye bayita patriotic ekyo kyo kyannema okutegeera omwoyo gw'eggwanga President Museveni senga ddala ali patriotic nga n'abantu bamuyambako okukola bali patriotic senga bafacilitatinga bakadogo bano oba baveterani abali mu byalo eyo
ne babafuula ekifaananyi ekirungi abantu abo balirabisizza bulungi nnyo gavumenti mbe ekyokulabirako kubanga nze seetaaga sente nnyingi ne bw'ŋŋamba nti Kiwanuka bajja kuwangayo $30 buli mwezi ekyo kikola nnyo nja kwambala ne tisati NRM ne ku kitundu kwembeera bandabe nga neeyagala bagati ya gavumenti ebasajja ebafaako naye kati ndi mu mbeera embi abantu batulangira kimwe muli mu kintu bw'otuuka ku nnyama bw'otuuka ku mudaala gw'ennyama y'embizzi oyagala kubuuza baawe mwinawo buno obwo bwababa obugeregere bwe butyo bw'ogula tosobola kugula kutemesa nnyama kiro ya obwebbeeyi entulo bw'otuuka ku nnyama y'ente obuuza ekiwoowolo weekiri oba akagula tosobola kutemesa nnyama fe olwaleero tubadde mu bulumi obw'ekitalo obutagambika naye nga mumanyi nti ensi egenze ekulaakulana kakati oba oli awo ogenda okuwulira munno avuddeyo ayogeddeko naawe n'olingiza n'ogamba Mukama nange ndifuna ntya chansi nange ngende naye ate tetwagala kwogera samwasamwa tetujja kwogera buli kimu kye tumanyi yogera ebyo bye walaba era kyova olaba nti ngezaako mbadde njagala okubuulira bannange bonna waliwo abantu bakadogeya abalwanyisa Jita bamugamba nti Jita avuma abakulu naye nze Kiwanuka siwulirangako Jita ng'avuma mu kulipu zonna ze mpulidde wabula Jita kyemmanyi nti ayogeza obulumi ate Jita engeri gye yava mu magye yali tasobola byogera ng'ali mu magye kati ali mu bulamu bwa civilian asobola okwogera ekimuli ku mutima nze Jita mumanyi namulabako era naye dda naye olwaleero situsinkanangako wadde okwataganako mu ngalo naye neebaza Jita byazze ayogera wadde oluusi ng'omuntu naawe eraliikano nga leero ng'agenze wala kubanga abamu tebaagala balabisa abakulu era kyobona nange neewala nnyo okwogera ku mannya g'abakulu bw'oyogera nti gundi namuvuganga kagaali banyiiga ate ng'ekyokuvuga akagaali oba tomuvumye senga ogamba nti afande gundi yabba kino oba oyogedde bubi naye bw'ogamba nti navuganga gundi ku kagaali ng'ensi ekimanyi obwo tebuba bubi nze nabannange tulina bugurupu bwe twesootinzeemu WhatsApp gurupu biki naye kuliko abagamba nti temukolagana na Jita era Jita oyo mukibi kyavuma abakulu naye nabagamba nti Jita olwaleero ne bamukuba amasasi n'afa n'avaawo ayina ate bajja okuba nga asambidde akaggi nga bw'olaba bannabyabufuzi olwaleero balwanagana bano Bakyagulanyi bawataawatako naye Kyagulanyi bantu bangi bawadde emirimu gavumenti eno bafunye emirimu olw'okuba waali ekyo sikirumamu bangi nnyo buli muntu gw'owulya sime advisor sime biki bonna babifunye lwa president waliwo wano omwami gwe nalaba bamusibako mu kkomera n'amalamu ennaku 3 lwa kiro ya nnyama omwami oyo neewuunya juzi nga mulaba naye alwana n'abantu ku ttaka abagoba ku ttaka lye niŋŋamba naye bawe gye tulaga bamusiba kiro ya nnyama mu mulasita ye talya nnyama naye bamusiba ennaku 3 nga talina busobozi bugula kiro ya nnyama naye olwaleero asobola okutta ente ekyalo n'akigabira nekiri emirimu Bobi abatuusizaayo naye kati ffe wetusaba sente ezo zemukwata n'ogulira miliyoni waliwo omukyalo omu akola ku TV emu juzi namuwulira ng'ayogera banne okuduula kususe mu gavumenti eno namuwuliraga banne banina emmotoka akale zonna ngenda ziwandiisa ntya bw'oyogera bw'otyo ngaliwo n'omusumba eyagamba nti gundi mwagala nnyo olw'okuba nga awagira gavumenti bassebo njagala mbabuulire guno omulembe ogw'amasimu ensi buli w'oyogera ne bw'oyogera mu kasiko ensi eba ekulaba toyinza kuŋŋamba nti gundi awagira gavumenti okusinga Kiwanuka eyalwana nze olwaleero n'abayeekera bazze bansisinkana emirundi egy'enjawulo nga baagala okunyingiza mu bikolobero neŋŋaana nze Pulezidenti Museveni ne bw'alikola ki ŋŋenda mwagala paka lwe ndiva mu nsi eno kubanga ye mumanyi nti alinga kitange n'abayeekera batuuseewaawo bakoni waliwo abasajja bazze batutuukirira nga batusendasenda gavumenti laba gye mwaleeta laba bye bakoze ne tugenda tulipootinga ne mbakulunze lwakuba abantu bafande bange baafa afande Levi Karuhanga namubuulira enfunda eziwerako nga bagamba baagala okunyingiza mu bikolo by'ekiyeekera afaana omugenzi Eric Mukasa namubuulirako nga baagala natuuka n'okugamba tugenda kuwa gajeti ogenda ogye naye bwe bangamba okumpa gajeti naye ntya banaabayeekera nabo bagezi bwe ntuuka ne bansanga ng'otaddeko nga kano akantu kano baba bankuba sasi mu mutwe nembigaana Itongwa nakugamba omuntu ajjayo agambe nti Kitongwa ekyamuleeta teyali Kiwanuka nze nali nsula buwamba ku kizimbe kya mukulu wange Nelson Wabbi emmanju nga wali ne police post Itongwa baali tebajjiridde police post baali bazze kutwala Kiwanuka kubeegattako naye bwe baatuuka awo ne bafuna n'omukisa ogwo ogukola ki oguwamba police post ye Buwambule bawamba Dr. James Makumbi
kati nze Kiwanuka gamba olwaleero sifumba bibozibozi kumpa sente era senga nali njagala sente senga nazituukako dda kituufu nze ebintu bingi ebinnumye mukyala Kafeero owe naakulabye omugenzi Kafeero waliwo omwami yali Kafeero omusajja atali omuyimbi yali musajja wa DP nnyo yafa naye omukyala Kafeero akimanyi bulungi nti nze ndiwe ne alemu era yalinga ntya n'okundya nga ne baba alina kye bakukusa ne balaba afaana yono kaze nti afaana yono tuve wano nga bamanyi ndiwe ne alemu nnyo nga n'okubakwata nyinza obakwata oba ne mbayisaamu ne ku kibo naye ekyasinga okummalamu amaanyi kwe olunaku lumu okukeera ku makya nga nange ndi mu layini neesindika mukyala Kafeero ampe ku ssente era mu kavuyo awo Mukama nanyamba ne nfunawo 10 ng'agaba byetateetaano ensawo ejjudde munda nga ina n'omusirikale akuume ssente ekkutiya za ssente omukyala eyakayingira ekibiina ky'ebyalemu yagaba ssente nange ne nfunako ku ssente ezo nafunako emitwalo 10 era teyakoma okukumpa nenziro newaka ennyumba yonna nze nagidaabiriza okuba siiringi okukola kino ensanyuka nnyo naye ne ŋŋamba maama omukyala abadde ku ludda oluvuganya yagaba ssente bino bye twogera tubyogera lwakuba twagala tusanyusa ensi eno nze ndi musajja musirikale omusirikale bwe bagamba funga mugu funguwa mugu bw'ofunguwa mugu okwata emikono emabega bwoti n'obeeraawo n'oyimirira nali mbaddeko abantu bagabanira ssente nga nze ndi awo emikono nzinze mabega ne bavaayo ng'agasajja olaba likubye ekikalu nga bw'okikuba bwotyo n'apakiramu ssente najja nga alinga ddiikuula n'ayingira mu mmotoka ye n'agenda nze Kiwanuka ne bampaayo ng'emitwalo 2 kibaddewo ffenna tetujja ggwa ddalu olwaleero ffe ekituluma nze olwaleero kwe kulaba ng'abaana bange basomera mu masomero agatasukka mitwalo 2 naye ng'emitwalo 2 ago sisobola kukwata 10 ne ndiwaayo lumu mpaayo 5 bwe nsasudde ennyingi ne mpaayo 7 n'ennyongerayo 3 bwe ntyo nze yali mu gavumenti ate nga bannange be twali nabo nga banaku ddala ng'ate bo balina buli kimu nze olwaleero sisaba Pulezidenti Museveni nsaba ku bantu Ssekinnoomu abalina obulungi abaliko obulungi gundi kwata ekimotoka ekikadde kipikaapu nze ndi mubazzi ogamba Kiwanuka ekimotoka kino genda okitetenkanye okiddaabirize nange ntambuleko mu mbeera ennungi bw'oba owulira nga kikutteko Kiwanuka mukwatire emitwalo 10 oba 3 ngende nzigulemu embaawo kuba nze mbajja mu mbaawo nkadde siina na mbaawo mpya naye nga ndi mu gavumenti buli muntu yenna sijja kumenya bajenero nze bangi bemmanyi waliwo eyaŋŋambye nti abantu bali wiringi obbawa onaye ensaba yammwe ebulamu kati ensaba eri abagamba ddire miliyoni 5 bituwe tugende kati nze ati ebyange obiwulidde byeŋŋambye nze kyesaagala kale bwe kiba kize sijja kigoba Kiwanuka senga okeera enkyano nga Kiwanuka tukuwadde kino nkyebaza naye nze Kiwanuka mmanyi bakadoga abasinga buli omu waali sibamanya lwakuba mu mbeera embi nga mumanyi abantu nti mwali mwasoma mwenna mukoze mutya oba oli awo ogenda okuziika nosangayo omuntu gwomeno gati gundi nti tubamanyi mu ngeri ng'eyo bwe kiba nga kyali badde kyetaaga naduli omuntu ogwasooka n'agambako nti waliwo eyeetaaga emitwalo 5 okufuuma omutwe gw'ente kati n'asaba miliyoni 5 yamanyi naye nze kyenzijukira tetusayiningangako ndagaano nga tuyingira buyeekera ekyo namba 1 omuntu gw'osaba ekintu oteekwa okuba wasayininga naye endagaano nti bwe tulikola kino olimpa kino nze kye neebaza ku gavumenti eno oba oli awo senga sayingira mu buyeekera senga nafa nadda kubanga olwedde ne gye nva I come from a poor family nva mu family ennaku ennyingi nnyo ate okubanga nva mu bannaku nnyo ne gye nawasa mu bannaku kati neetaaga obuyambi nange okuyamba maama wange olwali talina nnyumba basuza musuze nange Kiwanuka omulwanyi nsuza mu nnyumba ya kitange gye yazimba ey'obusika nze musika wa kitange nange njagala nzimbeko ku nnyumba maanyi gange naye nze siri mu basaba miliyoni 5 okujjako lwe ndi balaga endagaano nti nasayininga n'abayeekera wano nze njagala kunsindika mu busindisi ekyokubiri waliwo amakubo mangi ge twagala otuyambamu si kutuwa buwi mutete gwa ssente ogwo waliwo puroguramu zempulira PDM n'akakadde ako nkeetaaga naye simanyi wenyinza kajja nze ndi mubazzi nako tomanyi nti n'ababazi bennyini bafunye afande Samba mumanyi we Masaka oyo tumanyiganye bulungi nyinza n'okugamba nti n'omukono gwe gwagwa manyiwo
oyo omukono ogumu nze nyinza okugati omukono gwa fande bagutemerako wano bagutemerako manu Masaka mukatonga awo ngabamaze omukuba amasasi ate bamukuba amasasi kwe ne bagukuba ne gusesebbuka ne gugenda okusala wawe gwakoma oba ekyali kyewuba kyali tekyali mukono ate tumanyiga naye mukwano gwange naye nze mpulira be bali mu ssimu yewere Sekulyesoni boogera kino boogera kiri bo bafunye omukisa okuva mu magye kati bali mu bateekateeka bagenda ova mu magye nga babateeseteeke nabo babyabufuzi kubanga osanga Kano Samba ng'ayogera asabira President Museveni akalunga ali mu uniform ningamba ate oba bino biba bitya naye ffe abamu babawa 14 n'amabaati ne babagoba nze saafuna nze nagenda bugenzi era nze omu ku baasonyiibwa nze ndiddizaata kuba nagenda ndi mulwadde naye ekisonyiwa President Museveni yatusonyiwa n'olwensonga tewakyali ddizaata naye ate nze nawumula nti sinaba nakuweza myaka 2 nze nawumula ndi mwana muto mukyenda mukaaga nali kyali mwana muto newewumuza ne bakuwumuza anti gambe nali mulwadde muyi nenzija nga ningazza okufiira ewaffe kati bwe nawona nenga siddayo kubanga mbadde gye ngenda okufiira kati ate nkola ki ngaobulamu bweno mbumayidde nga nerigendako siina ziraba nali njagadde ekyokusoma okusoma bakunfiiriza fande mbireba ndema nangoba mu kusoma nansindika Kabamba bwe natuuka Kabamba nensangayo Moses Kigongo nga bagende Liberia ne tutraininga naye nagenda okulaba embeera naye efuutse enzibu afande James Sebaggala oyo biseera bye yali Lieutenant Colonel naye nga mukaamu nnyo bakyaliyo bayafadda alabika yatuuka ne ku ddaala lya Major General naye ndo yali mukadde nnyo wekayunga eyo ye yannemese Kabamba nendwala nenfuna dokita awo n'agamba gwoli mulwadde biki nampanga ebbaluwa muti ndi mulwadde wa siriimu nenfuluma nenzija ebbaluwa yakulemesa atya anti yali mukambwe nnyo nga ate musajja muganda naye nga tayagala kumanya era kyenvudde ngamba nti nze ndi musajja muganda naye neebaza Katonda amawangawanga nze nina eggwanga linagamba eri abasajja Abanyarwanda eryo ne balinkola ki Abanyarwanda nabazuula abasajja balungi nnyo naye afande Kafuleka n'afande Kajema abo banjagala mu nsiko nga ninga mwana waabwe n'omuntu omulagwe nali sinsana kumenya basajja banjagala nnyo bwe tukoma wano okumpimpi afande Levi Karuhanga yambuuza ekibuuzo nanga nti kyonoka oyina ku baana ne muganda nina abaana omukyala ne mubule n'omuwendo nangamba nti oyina kaki okuddamu okubanga omuntu n'okuzima n'okufuna ebyuma bino ebyokuddamu okubajja yali afande Levi Karuhanga oyo ye yampa ssente mu mpeke ng'omuntu nanga genda ogula ebikola ozimbire abaana b'ennyumba va mu muzigo nampa obusente ate nno bwe yabumpa era saabugula mu byuma nabutwala ku ssomero naye oyo buli lwendaba ebyuma byange bamanyi yampa ssente zagula byuma wabutwala mu fees wadde obuma nabugula mu ngeri ndala naye mbulabanga obwafande Levi Karuhanga n'afande Eric Mukasa era naye yambuulirira nnyo teyampa ssente yali nga nzizaamu amaanyi nangamba gavumenti gye mwesibako naffe tubeerawo mu kutetenkanya ffe mulaba naffe tuli banaku ngammwe lwakuba ate ffe twambadde yunifoomu kati olaba omusajja Major General ng'agamba naffe tuli banaku ngammwe naye n'akuzaamu essuubi kati byebino ebyabasumba be twalokoka nze nalokoka era nsaba naye waliwo omusumba omu gwe njagala ennyo lwakuba nti atera nnyo okuzzaamu amaanyi anzizaamu amaanyi Pastor Bujingo ye ng'omuntu naye waliwo ebimusobako n'ayitira naye musajja mulungi nnyo atukoze nnyo bulungi ate takoze nzenzeka wa mulimu lwosanga omuntu nga nti enjiri yajjo naye yabadde ku nze ate ogenda muga nange yabadde ku nze nga Bujingo ayogera ku nze ayogedde nnyo ku bulamu bw'abantu n'atuzzaamu essuubi ne tubeera bulungi naye lwakuba nti oluusi asoba kakati nga lwe yagamba nti awagira full figure mbu kubanga awagira gavumenti full figure si yasinga era bwe tuba nga twagenze mu field nze ne full figure nga tunoonyeza President Museveni toyinza kuŋŋamba nti obululu bwa President Museveni full figure bwanoonya n'obwange bwenkana juzi ogenda okuwulira musumba nze ndi WNRM era ndi chairman WNRM mu Lubaga North B ow'eggombolola nze ndi naye kyenneewunyisa n'ekibiina kino ekyaffe nze sifunayo wadde omutwalo ku Christmas nti guugwo ow'eggombolola omulamba WNRM buli omu nebwogende naakulabe n'obwogenda babuuza nze ndi chairman bamanyi nga WNRM ewalala bo bafuna
kiyinza okuba nga ati nze kyenjogerako njogera kya era ngenda ndaba abantu bagamba tuli mu kininga baba naffe bano balina engeri gye balobingamu naye nze simanyi nti omuwagire w'ekibiina atasobola dde okufunayo ekikoko ekizungu n'omuceere wadde gulimu amayinja ku Christmas sibifuna. Waliwo omwami gwe nali manyi chairman wa mainstream abeera Kawaala mwami wange mwami Kabuye ali awo ndoza wangeye naye nali njagala ogenda omubuuza ne mugamba sebo mwabali ku mail mwe mufuna fe abali eno interest group tetufuna nze nagamba nako mufuna ku mitwalo 5 ndoza mu kalulu ka 2016 twagafuna ekololo nga tugenda enambolo okulonda kwenakoma naye ndiwe ne alemu mukuna akalulu akawedde mabega bagabira abaana be waffe bonna mu kiyaye abayaye bonna ogenda okulaba kana kajja n'akakadde kajja n'emitwalo 5 ebiseera ebyo nze nali nalwala ettalo omulwadde w'ettalo gwe bakwata n'okukwata ne bagamba ndi nfunye akawunga naye nakugamba nti nammwe bannaffe abaweereza mujje mukoleyo investigative journalism muddeyo munoonyeze ku bitundu omusajja ono kiwanuka ddala yafuna akawunga mubuulize mu bantu lwaki anti papa bankwata naye onoonyereza ekintu kituluma kirumanza okundabisa ate nabasinga ntya nze bansiba mu kkomera ne nejjayo na ssente zange nembeera mu bulamu bwange covid namuyitamu nga siwedde wadde akantu naka nawulira afande Sambwa Godfrey yagaba kawunga awo nga ku Lubiri secondary ng'agabira veta nagamba sijja kulinnyayo ate oba bankwata Sambwa yennyini waali era yatuuka n'okumbuuza wakoze kyaki ne mubuuza nti afande Sambwa osobola kiwanuka nsobola okufuna akawunga naye nagamba ndi wadde akawunga okunfuumuukirako nze ndayira nga ndi maaso ga kamera nsaba bwe mba nafuna akawunga ako laddu enkube ne famire yange yonna esaanewo bwe kabadde kanfuumuukirako bufuumuukizi laddu ekube famire ya kiwanuka yonna esaanewo n'abaana bonna bennina baffe eyo yezitaala gye nsaba mukama entuukeko tekanfuumuukira nako wadde awo wenkolera nze nvunaanyizibwawo kuumawo nali nvudde ku bajiro yange nengenda awaka ew'omwami awo mwami Tebyasa mwami Byatike awe nakulabye bwe natuukayo awaka nze nvunaanyizibwawo kuumawo ku butebenkevu bwa bwonna ne ntuula ku lubalaza lw'omukyala we bansanga bagaba akawunga konze nti ate ggwe konze nange ndi wa wano naye nkolera wali mu manju bwe nagandi nkolera mbali mu manju bakwata bukwasi ngenda okulaba eggulire ku makya balyogera nga siri kuba nali mukomera musemaka eyafunye akawunga mu mulundi ogusukka ogumu naye sebo ne bannyabo ensi eno yeetaaga okusabira abakulembeze ab'emitendera egimu abamu n'omukulembeze oba oli awo teyali badde mubi naye abantu abamuyambako bamukoze bubi kubanga nze kiwanuka newe naali badde kyatinze baali badde bampa buwi kawunga kangi kuba nze kyamaani w'ekibiina naye neyalinga kyamaani wa disitulikiti mu kiseera ekyo mukyala naye yagamba nti ku mukolo tekubulako musiiwuufu akuwaayo buwi olwo kyamaani w'ekyalo yekka yeyagezaako teekawo embeera n'agamba nti bano nze sibamanyi ng'ababbi bano batuuze bange kwaliko omwami yali RDC biseera ebyo deputy RCC oba bamwitangani twali tumanyiganye bulungi era najja nagadi afande kiwanuka bino ebintu jabimaliriza teyanzijaayo omukyala yali minisita Namugwanya yali amanyi Beni bebankwata yalaba nebbwa neyeekanga neŋŋamba omuntu ali hateresi bwatyo minisita omulamba nolaba omusajja alina ekiwundu ku ebbwanga lyasamye era ngenda kukozesa omukisa guno nali ndwadde ne bansiba mu kkomera n'abantu bonna bansiba baali basibanga abantu olwa covid twali ku Old Kampala nga mu kaluumu kamu tusuba abantu tusuba mu bantu twalimu abantu 52 mu kaluumu mu luumu emu mu biseera bya covid nga tuli 52 era twasulanga tulannamye nga tulannama ne weesigama ku kisenge ne mulannama ne musinkanya amagulu ne twetoola bwe tuti mwalimu omwami omu omusajja oyo mulangira nawulira alabika ali akola mu gavumenti kuba nawulira yagamba yalina pisto navuga emmotoka nayita ku geeti nga tebamukebedde bwe yalina omwana nga mulwadde muyi kaana katono akatwala mu ddwaliro kyekyamusibisa era bwe twabeera mu kkomera omwami bamuleeteranga ebintu ebirungi ne tulyalyako yeyandagirira eddagala eryamponya ekintu kino
bazi nateekangako PPF ebidagala ebigaana nga byonna bijiranga ekintu kintonya nabo nga bannenyinyala naye nga tebalina wakungobera. Kati omwami oyo eyaŋŋamba nti bw'ofuluma ekkomera lino genda okozesebwa oti nubuti eddagala eyaŋŋamba nti nali ndimanyi naye nga sikyalijjukira. Yandagirira enjaga nenjiyenga nga mmaze okunaazawo n'amazzi ago bwe nateekawo ekintu kyawonerawo naye nga kyali kiridde sente zange empitirivu n'okkakkana awo nensanyuka ne ŋŋamba n'omukisa gwe wantadde mu kkomera ate gwavuddemu omukisa. Ye muntu omu yagamba nti nalumu ebizibu bibaamu omukisa. Nze ekigere kyali kinfukidde ekigere naye nawona mu kkomera omwami oyo mulangira gyali musajja oyo bw'abanga gyali mukama amusaasire. Baali bakusiba lwa nsonga za COVID. Ensonga za COVID. Ate nga gye bakuzizza kumpi era nga mugenda terina musiba alina kamasiki nembeera mu kkomera naye nze olwaleero kyembudde nga olaba abasajja bano batudde abawi ba gavumenti simanyi gundi bamuwadde nga bwe nagambye nti Bobi Wine akoledde kinene nnyo era buli muntu muvume Bobi Wine naye muvumenga muddirizaamu mwe naddala abafunye emirimu kubanga gye emirimu gifunye luwa omusajja oyo nagambye nti Buchamani bamusiba mu kkomera lwa ennaku 3 nga tasobola sasula kiro ya nyama y'omukazi gye yasamba ku fisigiri neeyiika naye ndamulaba saidi z'ebusege eyo nga amawulire gamulaga ng'agoba abantu ku ttaka mbu naye ayina ettaka kati. Nze Kiwanuka olwaleero ndi mubazi pulojekiti kale zijje mumpe pulojekiti mugambe Kiwanuka tukuwadde ebyuma bino obeera mu kitundu ky'abayaaye kuŋŋaanya abayaaye banfunyeeko ssente ewaffe naakulabye bafunye ssente abamu balina n'ettaka lye baabaweeyo nga ku kkanisa ya Namutebi basajja bali mu buyinza bagobye abantu mu ntobazi naye abayaaye ate gavumenti abawa mu ntobazi mwe bazimba bamaanyi nnyo gye bali eyo. Kiwanuka njagala twogereko ku mbeera y'abanno bonna obalabye obendeese wano n'ebigambo bye boogera esebo kiki oyinza obbagamba ekisookera ddala abakulu abeegaana abantu bano nti tebamanyi nange Kiwanuka musobola okunneegaana kubanga sizze wano kubeesibako bwesibi nzize kunyumya mbunyumya kituufu era siina gwe ngenda kutwala mu kkooti nze nalayira luli ne ŋŋamba nti bassebo ne banyabo mmwe abalina obulumi basirikale bannange bakadogo mbasaba mukwate empola mukatonda mumusabe bulamu mukama bw'anaabawo obulamu mujja kufuna buli kimu kye mwetaaga mwe bajita bakadogo abasinga ffe nze kati nawezezza 5 omwaka guno naye ng'abasinga bali mu 5 mu 5 bali mu meka nze naakaweza 5 nze nali muto nnyo nawezezza 5 bandi wa 7 mu 5 nebaza Katonda bwe mba ndi myaka 5 kitegeeza muhozi bw'anaaba nga yaze mu buyinza nyinza okubeera RDC lwatasoma akasomo ke nasomako ate no gavumenti kyogamba bonna ba RDC bonna basoma selection eno mbi nnyo kubanga ate tebatunula nebikolobero bikolebwa waliwo omwami yakola ekikolobero kyesobola kwogera wano ekibi ennyo nengenda okulaba mulondedde mu deputy RDC omuntu eyakunamira eggwanga ddamba n'agamba Buganda ngikunamidde ate nga naye ali mu Buganda naye era baamuwa ffe tukimanyi baamuwa wano olwaleero waliwo ekintu kyenjagala okwogerako nga kiri ku security gavumenti yaffe erina security y'amaanyi nsaba intelligence bagyongeremu ndabye abantu bangi abagamba nze baŋŋamba kkiriza bannange ekigambo kukkiriza ekyokkako omuntu si kirungi akkirize nti yazze omusango ekyo kintu si kirungi obusobozi gye bali abakola ebikolobero mbanoonyerezeeko mubaleeta abatuufu naye kibi nnyo okuteekawo omuntu n'omugamba kkiriza ffe tulabe engeri gye tukuyamba ekyo mu security kibi nnyo eyo likodi yaffe kigenda gikola kubanga nze nali twali mu Kadogo waliwo afaane bamuyitanga Nyamugasira musajja oyo ng'akuba emiggo naye teyakkubanga nga waliwo lwe bampayirizaamu nabbye ssente za kantiini y'omwami bamuyitanga Tata Jime eyali kantiini manager waffe nga ngenda ewaka nensiimulako ku nnyumba biki nendya ne ku mmere ennungi katooke bakafumbye naye omukyala bwe bayabba ssente bazaaba ssente bampayirizaamu nzibye ssente bankuba emiggo emiyitirivu mu Kadogo oluvannyuma ne bantwala ewa Nyamugasira bannaye Nyamugasira yali akuba embooko Nyamugasira teyankuba ng'ate saayogera bingi yaŋŋamba nti tukyakola okunoonyereza nze nzijukira nti Bembega bagendanga ku siini ne banoonyereza bagendanga okukuteeka mu mateeka nga naawe otya n'okutya ate naawe gundi gwe tubatunyo nawe walagi nga baleese buli kimu obujulizi nga weebuli naye kati olwaleero kibi nnyo olaba wano basiba mutubuulire pulaani B
basebo plan bife bakapere porojo bakiwanuka tetubimanyi fe twali ekyankwanzi mu kaluka 2016 kuba President Museveni yali asabye sinkana abasirikale be yatandika nabo olutalo ne tugendayo nga tulina bafande sambwa bani abo bonna twali tulina n'okugenda n'omugenzi Kigundu n'abalala tebagenda naye ffe twaliyo ne twogera President Museveni n'agamba bangamba mwafadda naye nga mukyali balamu ate mulabika bulungi nange kiwanukulo banda bangamba ndi bulungi musajja mujimu bulungi naye nze muntu atalina wadde kye baali bampadde nwana bulwanyi ebigato binyambalo bira bwefaanana siina bwendi n'abamanyi ku kyalo bamanyi wensula tenyumba yujensulamu ya busika si yange sinzi nagizimba kitanga yagizimba kati wembeera naye nange nali agadde ku byange mu maanyi gange ate seetaaga kumpa nga bwe bagamba milioni 5 misimimeka nze neetaaga kunkwatirako bwe mba nazimba kalina bampeeyo akantu akatono bwe mba wakugizimba mbe nga nkyasobola okugiwalampa lwaki buli mwaka nze ndiwe nane tubadde tulina enjiri gye tutambuza tuyita mu baveterani tubakunga bane mulonde Museveni gwe tubanja bwana agenda nga tatusasudde alitusasula ddi taata waffe oyo alitusasula myaka 2 abali mu buyinza setwagala buwaze ate President Museveni mwe mulina ebintu byammwe bye mulya mulina n'abalya oli n'agamba nti amabaati gaze gakulukuta ne gakulukutira mu lujja lwange gwe minisita Masiya Kasaija nze nakunoonyeza akalulu ekabamba wajja mu CA nga tolina wadde 10 nze omwe yalonde yakunoonyeza akalulu gwe tusobola kuwulira mu mutima n'ongamba Kiwanuka kamuweeyo milioni 2 atandikira okwo neme kubanja President Museveni wali ne mwami Kasole bwerererwanga nga ye Kasole bwerererwanga nga mwami ngono minister ngono minister taqualifying na kubeera driver wa Kasole nga Kasole mugagge nnyo mwali mwa basajja banje bali no motoka bono budistance no bukadde nga bwogera nga ne mwami Kasaija gatamena kwogera naye nga ffe twagala ne tukola ne blackmail tugenda nga tusiga Kasaija Kasole bwerere mbwa ayagala komyawo bote can you imagine omuntu omu yekka yagenda mu CA ne tumusiga enziro mbwa akolagana n'obote agenda kumuzza naye mwami Kasaija namusiika na mukalulu bakalira ka 2016 bwana yali mu lubago nga batukunga bwe namugamba ko kwebyo teyaddamu nakuteyagala nakuntunulako era bwe mamusiika kati mwami omuweereza naawe nkutuma bwe musiika n'abakulu bano mubagambe waliwo omwami Kabanda muvubuka muto gwe ndowooza nti yasomere n'akasente mulamu wa musolo naye Kabanda bw'abanga aziyogera ne Jeno Muhoozi kubanga bajeno tetubanenya nze Muhoozi simunenya President Museveni simunenya naye njagala bano abayambi be oli ku David Kabanda abayambi baabwe ba David Kabanda gwe tusobolaga naye Muhoozi ono bakatogo baaliko ku mazaalibwa ge bakatogo baali baana batusaawa zino sebasajja bakulu bwe tubanoonya ne tubateeka mu kifaananyi nti baganda ba Muhoozi mu buli region tekikola mu kifo kyogenda nga mugula abantu nga mbateekamu ssente sawa eno be bazadde ffe tuli bazadde naye ng'ebiseera byate Muhoozi yali atusinga n'obukulu ng'ate ye si musirikale nga mwana wa mugagga naye nze Muhoozi yankwatako ne mu ngalo kubanga mu kaseera ako nali mmanyimu akazungu ka awayu ng'ate kimuhoozi ekyo kyali tekimanyi Runyankole nga tekimanyi Luganda kimanyi Luzungu lwokka okiziza ku ki kyali kyana kito nga kigimu nga kirabika bulungi nnyo nga kito oluusi kyabeera nga kyambadde nampale nyimpi kati bwe nkiyita nze kyensingako omwaka gumu gwokka bawe Muhoozi wa 7 balaba wali mu kafaananyi muli mwenna Muhoozi wa 7 nze ni wa 7 namukwata mu ngalo omwami oyo kwolwo ne tulya keeki ne tunywa soda ne tugalamira eri Busubi ne tweyagala nga tulabira ddaffe buli kimu kigenda kuba kyaffe so mwetaaga ne mu kiseera kino Muhoozi batuyambe bamututuuseeko twogereko naye ne bwatukwatako mukwasina nga Kiwanuka yegwe gwe nakwatako mu 87 yegwe olunaku olumu omuntu yambuuza naye nga naye President Museveni bw'omusinkano oyinza mugamba ki bannange ensi naye ebeere nambulukufu kati oli bw'aba ekitange nga nazaawa bwe nsisinkana ate neetaaga omusaba lwaki ozaawa kuba ekyo kikulu nakyo anti ekyanzaaya si wala na President Museveni olina kitaawo President Museveni simukyawanga bamuteekako olukomera yafuna abaana abalala abatali ffe
ne bamuteekako olukomera era olwaleero basebo ne banyabo tolaba nti njogera bweti nongamba tikiwanuka tugenda kukebera covid tugenda kutwala mu hoteri osinga ne Museveni ngamba nedda bwe ndifuna wakadde ne musanga awantu ali ndimubuulirako eyo process saagala giyitamu saagala giyitamu baana yo sinyangu okimanyi waliwo jene n'omu yatugamba ndi abantu bagenda mu meeting ezo bagenda ne chapati zaabwe mu nsawo n'amazzi ag'okunywa bagenda nago mu kooti lwaki anti kati embeera eriwo ya bunkenke tewakyali kwesigangana abalabe ba gavumenti bennyini bati akatwa bali mu gavumenti eno gy'olaba abalabe baayo bali muyo ate yebeetendekedde buli lwokwata omwana olw'okubaawa waliwo agayaaye gano ogalaba agaali mu Wembley abayaaye abo balina abakama baabo buli lwava mu field afande n'akuleeta ensawo y'amanda n'akuleeterayo ki naye bwe bakwata emmundu nga bazikutte bajje ku muntu emmundu naye kyakola baba bafunye emmundu 3 aleetayo 2 piso n'agikweka agamba nange essaawa ena bayinza okungoba ku mulimu neyeterekere kitegeeza oyo afuuse mulabe wa gavumenti nze kiwanuka olwaleero kakibeere kisusonkole kyasasi ewange tekiriiyo naye abo bagenda bakwata ababbi bennyini ne babaleeta bakwate babbi bannaabwe naye omubbi si musiru buli lwakwata sente ajja kujja afande Kisubi kuleeteddeyo akakadde mutabani omwana mulungi bwagenda mu operation aleeta era ne mu bitongole kabeere bya private security organization omukulu ateeka omusirikale wakuuma ng'omwana oyo bwajja afuna emitwalo 18 naye ng'omukulu asobola omuleetayo 2 mwana wange mulungi oyo abeera awo sijja mukyusa kumba alina byayingiza kana abaana aba flying squad abawe balina ebyokulwanyisa nze nkyogera mu kamera tewaliwo kiwanuka tasobola kukeera kupanga n'abantu babbali tugende tutte gundi tebaliyo abantu abakola ebyo bateekwa okuba bali connected naye ate ekibi nti batta n'abatalina makulu kakati waliwo omusajja minisita gwe batta ono omulugwala yali kava kisogeni abiriga nze ndabanga gwe battira obwere nze simulaba muti yalina ayina tabbu naye olwokuba alina ekigambo kyeyayogera yayogera asema tujja bakulasinga era ng'ayogera ku batemule bali basekaweesa alina ebigambo byayogera awo kubanga abantu bawana tebatya ebisiikirize bw'oba wasse nembeera wali ku kamera nga tujja balumba tujja batta tujja banoonya tubona tubasaanyeewo nze njogedde bwogezi ate gwe yasse sinakwogera ku linnya lyo lwaki olumba omuntu abamu tukanga bukanzi nabadde njogera ku kya pulaani B abaana bagamba pulaani B abakulu be ba Bobi Wine nabo boogera bwogezi kanga Bobi Wine yayimba akayimba mbu kyali kiwa ye yayogera pulaani B kyali kiwaani kuba naffe Pulezidenti Museveni twamubuuzaako pulaani B mugaluka 2016 nga abasajja batutwala bubi nnyo ne tumubuuza kyekiddako ffe tuli lwedde singa batuwangula naye nga ffe abali lwedde obiseera ebyo nali ndimu emiwaatwa nga ndi bubi nnyo nga ngamba oba oliawo nange bwe baako batuteeka tunagira naye kati saawa zino siri mwetegefu mu kibiina kyonna kababeere bayeekera abalowooza ati kiwanuka ate nga ndi mutendeke nze ndi field engineer abakwetaaga ennyo ndi field engineer manyi okutega n'okutegulula mbimanyi bulungi era nagambako olunaku lumu nti nina abantu benjagala osisinkane waliwo omwami Lieutenant Kigumba alina ne mukyala we Sergeant bamuyitaani omukyala bonna batamiivu banyibanja batamiivu babeeraawo ebuwamba nalusugga alina omukyala Sergeant n'omwami Lieutenant batamiivu bazibu naye balina abaana babatendese bulungi bakozi balima naye oyo mwami yali field engineer ye yantendeka n'okuntendeka ebya field engineering Lieutenant Kigumba wakabi naye naye ali awo alinga essanja ekitooke nga kiriko essanja ekkadde nekigumba bwali abantu abakoze emirimu egy'amaanyi kati olaba nze nga bwe gambe ne field engineer wadde ndi ku kitundu kyange nalibadde at least n'engeri gyensobola okukolagana oba ne poliisi nengiyambako bwabaawo bomu etegeddwa kati kiwanuka tumufacilitating abeere nga atuyambako mu kifo ky'okugaa nti ate emmotoka egenda kuva gindi ebyo ffenna baatutuulira naye ate gye bakome tutuulira lwakuba nze ni mumativu nina abantuukiridde nga baagala okunyingiza mu bikolobero ebyo naye nagamba Mukama nnyamba kambeere mwene mbeera sijja kukola ki kubiyingira nali nfunyeeko ku mulimu mukesi Soma
ogw'okugenda okumenya ebizimbe biki naye nagenda okulaba nze saagala sente z'amaziga bonyabonya bantu naguleka nafunamu ku ssente bamenyera ekisenyi ekyo ne batigomya ne bakola ki ne ŋŋamba nti sijja kukola ebyo n'abakulu abamu bamanyi nga Afande Kituumwa Isoke yali amanyi kuba yali akulira KCC naye yambooza lumana nga Afande kyono kozeeyo mu butale bwammwe entalo ba yali amanyidde Wakaliga ebyo bye tutambuliddemu nze olwaleero gavumenti eno mmanyi nti byonna byekola tebintu si birungi nze gavumenti miliyoni z'okwata bina n'oziwa Kenzo agule emmotoka ennungi biki ezo miliyoni 5 nga bagamba Kiwanuka tuula okole drawing board tugenda kuwa miliyoni 2 tukuwadde n'emmotoka yiino nze nsobola okutambulira regioni nga 3 ku miliyoni ebi nenvaayo nga abakadogo bakuba enduulu nga bansabira nabulamu mpangaale nga tewali gwempadde kakadde tewali ki nga nsoose n'enstadi nga bali mu mbeera ki waliwo ojuzi munnaffe Kalumba ali wali Luweero yalina akayumba kasubi ne kamugwira ne family twali ku mukutu ogumu ogw'abakadogo ne tusondasonda obusende naye ne tugamba ddala abantu bano beetaaga okubeera mwene embeera kati olwaleero waliwo bakadogo nga bo kye basaba eki bafuluma tebalina butabo basaba baweebwa obutabo si nsonga babawadde sente bate babawadde naye babawa akatabo kubanga akatabo kakuyambako bw'oba ogenda Somalia bakusaba katabo amanye nti yafuluma official ekyo kye basaba naye nabo obutabo tutambudde n'obutabo bukyaganye ofuluma kakati bassebo ne bannyabo ekintu lwaki tulwana n'ebisiikirize ng'ate waliwo abantu abali physically bino byonna n'okwata omukyala n'omuwa sente juzi namulya ku TV ng'agamba simanyi yaba nina emmotoka mmeka nina benzi simanyi biki emmotoka nga 8 muwabuzi bwa pulezidenti naye ekyo ebyo bituluma kakati olwaleero solusoni gye tunoonya ffe tuli basanyufu nze saagala mbeera yonna embi mu ggwanga muno ate saagala bino abantu bano bakadogo bajja wano ku mukutu ne boogera banaye muyiga okusonyiwa abantu abamu teboogera lwakuba baagala boogere bamanyike abamu tebaasoma nze olwaleero bwe nkuvuma ekigambo ekinene omutima gwange gukakkana nengana ne kuyita ekigambo gundi oli kino omutima gwange gukakkana wadde mu society si kirungi naye kati abamu bwayogera kagamba sajja waliwo nange batulangira Afande Kiwanuka mufunye chance egenda okwogera temwogera ku bulumi bwe tulimu olunaku lumu nali ngenza osisinkana President Museveni ekyankwanyi mu kaluka 2016 nagenda neewaga nengamba ngenda kwogera buli kimu ekinnuma era abantu bansajjukanaga mugenda kujja nga mukutte twatuuka byonna tebyatubula twalinga abagenzi mu lukiiko lw'abainvesita ono omeje yakafa juzi yali owa UBS owobote yani kiki batuuka abasajja ne boogera Afande nze nali mayiika za kalitunsi Afande nze simanyi nti kafuso za watermelon ffenna ebigambo bye twali tugamba President Museveni ne bitulema olwaleero ekintu ekyo nno kiri genero nsookera ne bwe ntutira mu gavumenti ya wakati kabaka baba n'alambula ekitundu abakulu baggwayo ne basooka balima ekyalo kyonna ne bakirongoosa ne balonda kasasiro kyokka ate bagenda okuleeta abanayimba ku mukolo baleeta abaana b'ebuddo baleeta abaana b'eggombe bebayimbira kabaka so nga kabaka mumuleeta ajja nga temweza alabe emyala bwe gifaanana mulonde obwana bw'oku kitundu obulina envunzo amabina agali ebweru buyimbire kabaka kubanga be bantu be naye ensi eno mugifudde okubanga erimu abantu abasaana okukolifayinga ku buli kimu Pulezidenti Museveni lwaki bwe tukusinkana neetaaga kugwa mu kkubo emmotoka ziremu nsobole okukulaba teekawo embeera abantu bano betuwadde abasinga bonna beenoonyeza byabwe eno gavumenti etusobedde olulonda omuntu teyali badde ng'akola ne pate nga bamuwadde omulimu mu gavumenti kubanga ogwali badde mulimu gwa buweereza nga guliko nekkomera naye abantu olubakwa nga batandika okukola pate nga ategeka looya wali anamuwolereza byabbye nga talina buweereza bwonna bwakoze Pulezidenti Museveni olonza obukiiko bungi naye ate nze ekinzijjamu obutaddamu nakubanja gavumenti eno walabika liwo enkolagana kubanga nze sirabangako kadogo yenna oba mu veteran league waliwo bu special interest group kadogo taliimu kadogo mu byogerwa byonna Pulezidenti Museveni taliimu
naye ng'ate nkimanyi ne baani nemwe abali mu UPDF abatamanyi bakadogo mwe temwali badde mu byambalo ebyo senga tetwali bakadogo. Tukimanyi okuyingiza abaana mu ntalo kibi, naye ate kyali kirungi mu kiseera ekyo kubanga ye yali solution. Abantu abakulu tebakozeseka. Ffe twali baana bato nga batulagira ne bagga kiwanuka mugende muleete emmundu nga tebakuwadde wadde akambe wadde akawaya, naye ne tudda n'emmundu. Bannaffe bangi tebakomangawo, naye sacrifice gye twakola yeeriwo. Olwaleero kadogo wadde tali mu mateeka wadde tali ki, nkimanyi bakulondanga kansala, bw'otuuka mu ofiisi okwataga fayiro gonna agaosanze mu ofiisi n'ogasitula, gwe ne bakugjawo kafayiro kokoze nako mu nkwawa n'okateeka ku mmeeza n'otuuzaako ng'olina ku implementinga fayiro zino z'osanzeewo. Naye era kansala omugezigezi agira n'asikayo olupapula mu biri ebyawansi ebibye. Kati nawe Pulezidenti Museveni wadde ffe tetuli mu mateeka, tetulina ndagaano gye twakola na gavumenti eno, naye tulina okulowoozebwako mu magezi. Tulina okulowoozebwako mu magezi. Waliwo ebintu ebikolebwa ate kati olwaleero nga nabyo byongera kutuswaza. Toyinza gamba nti omuntu bamuwadde akakadde ka PDM ne kazaala milioni 100 mu mwaka gumu ebiri. Ebyo obuzannyo ate alumu bitumalamu amaanyi. Naye nga ffe tuli abaagala gavumenti eno nga wadde tetulina ke tuweebwa ate nga ffe twagireeta, ate era tetugenda kukeera nkya kubakyawa. Ffe tujja sigalawo, taata waffe oba munyi wa mwenga agwa ku kkubo n'afuka, oyo taata waffe. Waliwo tetajja kwogera, tetujja kwogera buli kyemu kasasiro olwaluke batwagale. Olukuba kuba nange mbanga eyeridde mu nsi olukwe. Olwaleero gavumenti eno weeri, naye abagirwanyisa bano bali mu bibiina eby'opposition baba beefuddiso. Olwaleero owa Nuupu asobola okwambala uniform ye NRM n'avumaganya gavumenti eno. Kitegeeza naffe bwe twali mu buyeekera twali tusobola okwambala uniform ne tuvumaganya gavumenti y'Obote wadde yali ekola ebikolobero. Naye ate oba oli awo naffe twakola kinene givumaganya. N'olw'ensonga eyo saali agadde ebintu ebyo kubanga mulimu abajja okutendewererwa. Omuntu bamutuukako naga kiwanuka, mwe mwaleeta gavumenti eno, jangu tukole bwetu ne bwe tuti, nzaaga amagezi nga ina, waliwo atajja kikola. Guno omukutu gwe tuliko omukulu ono asengejja ebigambo bino, mulimu byenjogera nange naga bino tebijja kunyuma n'abijjamu. Naye mujja kemebwa mugende ku mikutu emirala mwogere ebigenda okubaleetera akabasa, batukuba emiggo kubanga olwedde tujjuza foomu nnyingi, batuggyeko ebiwandiiko bingi. Nze olwo oli awo ngamba Mukama luli bwolwo n'ayanukula essaala. Saagala kubanja na bukyayi, njagala in fact sibanja, saagala kusuubira ate nga ntaddemu n'obukyayi, kansuubire nga nze kakkanye. Ngenda kubeera muyikaikamu nga bwe nninda kubanga mulimu bye seetaaga kwogera wano wadde mbimanyi twabikola, mulimu bye sisobola kwogera, mulimu bye ndaba nga tekiswaza. Kati nga bimu mu magye nze kyenzijukira ekyennaku ennyo kyenzijukira nti mwaleka mwalimu ne muganda wange navugako ku yiifa y'emirambo nga tuva Bibia, emirambo egyo nga tegiri mu kofini. Olaba ponjo omusirikale gyayambala ku mutwe bw'ati nga bakwambaza ponjo kafeesi ne kasiganga kalabika ne bakusiba ng'akasekesi, naye nga bakusibye kiri kibanga kiveera kiponjo nga kye bakusiba ebigere bisigala bweru n'emikono bweru naye nga mutwe gafeesi kokka ke kalabika. Nenvuga yiifa y'emirambo nga ejja etonnye okuva e Bibia. Okwali okukola nga ka stop over nasooka kuyimirira Kigumba. Kigumba mu biseera ebyo waliwo obuyumba bwa ssubi bwokka. Nze sitole bwe ziba za bulimba musobola okuddayo Kigumba ne mubuuza kati waliwo mayumba malungi. Ekigumba yali tawuni nga ya nnyumba za ssubi zokka nga temulimu wadde ebbaati erimu. Nensooka mpisaawo ekimotoka 10 mayiro nga nnamba. Ne tujja nga tutambula tujje tugule ku byokulya naye nga n'abantu batugaana nga tuwunya nga tunywa sigala naye nga ne sigala era bannange sigala tagama kivundu. Banzijukira batuwa sigala asukka ne mu bomba. Tujja tufuuwa sigala, tujja fuuwa sigala. Sigala nga tayamba kivundu nga ne bwe mpaana amalusu gayiika eringa mazzi nga temulimu wadde akoovu. Nenvuga emirambo egyo ejjinya nali simanyiiyo gye twatwalanga emirambo egyo. Mu mirambo egyo muteekwa kuba wali muganda wange Kigobe. Kigobe yatendekebwa mu 88 ne batuwa bakulutu abo batuyambeko. Naye ateekwa kuba naye mwe yafiira. Kano imagine omwana w'emyaka 88 nali ndowooza n'emyaka 13. Awo envugira emirambo omwana w'emyaka 13 avuga emirambo agitwale mulimbo bagiyiweyo kubanga bayisomanga bakasukayo
giri mu ponjo tegiri mu keesi giwunyo kamala nga ne motoka bwe tugitwala ku Osingwe tebakiza Jozi era motoka twagenda twajoleza waliwo twagenda ne tusanga amazzi ebbali w'ekkubo nga booleza emotoka ne tuyingizaawo kiifa abaaliwo bonna badduka ffe ne tuwoza emotoka yaffe nga naffe tuwunya ne tuwunya engoye zaali ziwunya emotoka ewunya ne tuvuga ne tuddayo eggulu can you imagine ku myaka 13 ddala n'oŋŋamba nti nze saagala gavumenti olwaleero nga nyambala tisaati y'NRM n'esaati bannange ddala kineetaagisa kumala kweyogerako kiwanuka neetaaga genda nga menya bakulu be nali nabo nti nali ne gundi kati seetaaga kweyogerako bassebo ne bannyabo ate bino si byakufumba abantu bafumbye ebintu bingi abantu bapanze ebintu bingi oli naagenda nakubisa kaadi za DP nazitwala nagaba bano bonna basaze nafunayo obusajjasajja bwe nabutikka nabugaba bano ne kaadi zezino febe netujja bikola ate netujja kwekalakaasa naye nze nsaba kyensaba kimu muntu omu sekinnoomu muveeyo mugende nga muyamba ku bantu bano bwe tuba twetaaga mutabani muganda waffe muwoozi abeere mu buyinza waliwo enkola gye tuyinza okukola nze ngambye nti Kiwanuka neetaaga milioni 2 byokka ompe emmotoka oŋŋambe Kiwanuka tukuwadde sente zino genda oyite mu banno ojja kubanga mulembe gwa kamera nkolage nti buli gwe ntuuseeko alina n'ennamba y'amagye naki naye akolage nti agenda kuwagira ate atandike n'okubalaga ekifaananyi ekirungi eri gavumenti naye kakati olwaleero abasajja batandise okuba abakambwe ennyo waliwo omukulu gwe nalibe mukulu Kagabo yabadde ali ku TV emu ng'ayogeza obukambwe abasajja bavuma n'okuvuma ennaku zino ekintu ekyo nze ndaba si kirungi gye tulaga mwe abakulembeze abatutwala muno alaga ekifaananyi ekibifa abagobezi tubeere tutya kuba yatuuse okugamba akulira oludda oluvuganya nti yabadde asesema yali asesema ayogera asesema oyo munaku nnyo gyava munaku ebyo ebintu si birungi omuntu ali ku ddaala eyo mugamba nti okwogera asesemi si kirungi abakulembeze mugezeeko okwekomako eno ensi yaffe ne bwe tuba tukyaliwo ne bwe tuba tuvuddewo erisigala yaffe twaga tuteeka ekifaananyi kirungi mu bantu nayogedde ku kifaananyi kiri ekyakabaka lwanajja mu kitundu ne baleeta abantu mu bitundu ebirala ne Pulezidenti Museveni bw'onooba oyagala otereza ebintu gezaako okwesitukira nkimanyi mukadde waffe okuze naye nabano abakuli mu lusege ate infakiti gambye Pulezidenti saagala musaba kintu kyonna mwe abamuli ku lusegere mugezeeko genda nga mukyusaamu mu ttooni bwe muba nga temuli balabe ba gavumenti mugende mukyuse mu nkuba yammwe muteekemu embeera naye gamba buno obusajja obwogera bukadogo obuli bujasanidde emikutu bonna tukoze tutya busirisa mubujjeeyo bonna mubugambe temuddamu kugenda nga musamwasamwa kakati gita weesoma nga bwomanyi bavetani bonna gita tukuwadde sente tuzikuweredde mu kamera nti gita wuuyo agenda bayitamu abawandiike era bikyabaweeyo nekuntandikwa mwekubeko ku nfuufu essaawa yonna tugenda kubakolaku ekyo kyalibadde kyangu Kiwanuka kwata ekikola kye kimufunayo akamotoka oba akaddabo kabini oteekeko abakamera oteekeko n'abakuumi bagambe nti mugende nga mulamba anti ogambe Kiwanuka omanyi bakadogo gye bali tukutumye bakadogo 5 nze nkugambe nti n'ekikumi ngenda kireeta naye gwe mugambe twagala 5 nga si bakiwaani mbakuleetere tubatwale ku CMI babaleteeke mu kompyuta nga bonna n'ennamba baziyina ebitali byakulimba muve mu bya EAC muve mu bino ebyokugamba mbu tubuulire gwekkiriza tukole ebintu ebyaddala abasobola okukola gye tuli tusobola okunoonyeza muwooza akalulu nga tatusoose tuwa buwanana bwa ssente Pulezidenti tujje tukuwagira nga totuwa n'olw'ensonga eyo ate budde buno bwali badde bwakutereeza tuleme kusiikuula mazzi nga ate wakyaliwo solution eyogateeka negateeka nze nga bwe mbagambye nti ngumiikiriza ate era njagumiikiriza paka lwe ndiyingirira ntaana sisuubira kukemebwa kutandika genda mbu ngende nwanyise nze bangezesaako lumu ku bya Itongwa kwe nakoma olaba nabuuka Itongwa ate Itongwa nali mumanyi mwana ne mama we mama bati gyali gende nasembayo emyaka mingi ng'abeera mbuyeeyo oba kati mukazi wattu yakaddiwa naalongo gyali abati Itongwa eri munnange yatumanyiganya olaba teyankonvinsi nga kuyingira mbuyeekera tewali ewasobola kunyingizamu ebyo bino nabiyingira luli nga ndi mukataala ndi mwana muto olwaleero ndi muntu wakukola era ndi mukozi nze ndi mukozi naye ne capital siina ntuula kabagiro nindaleeta mulimu naye olaba ndi bwentyo nga ndi musanyufu nenjagala gavumenti nga ninda muntu aleeta kalimu olwo ate senga nfuna facilitation gyensabe saagala milioni 5 ezo bannange ze bagamba
nze nayina emitwalo 3 nayina 10 nganiriza era namala ogamba sirigale bulinga sikomyewo wano ku maka makulu kubanga TV zonna zisibuka wano radio zonna wano wezisibuka siyinza kuva eri kujja kuleeta bulimba mu gavumenti naye kye nasabye nga njogera ebisembayo bannaffe tusaba journalist gundi ebeemu investigation journalist bwabaawo incident mugezeeko okujja ku ground munoonyerezeeko ku bintu ebimu ffe bino byetwogera tetwetaaga genda soba mpola nga tonkubidde essimu genda onoonye ku maama wakiwano kumugambe maama wakiwano omwana ono byayogera bituufu babafere baagala kufera gavumenti ebawe ssente gendako ku bakulu abamu obabuuze bafande Badison Mukasa n'abalala betutajja kwogera waliwo bangi afande Sambwa yawumula amagye brigade yawumula brigadier oyo yali muyeekeranga mumanyi naye kati abonze simaina kumanya nti bacha nabo tukwatagana nabo kuba mundu yennyini eyampaayo olw'emmere ne bansiba nafande Kasirivu yali munansiko siba abo basirikale basiniya naye nze afande Kasirivu mwali mu lubago omwo tamayina kumanya nti kiwonuka alinakulabye wali can you imagine nga gwe reserve force commander bakuwa buli kimu n'emmotoka n'alawensi tambula onoonya abasirikale tuukako gye basula tuukako gye bakolera si mu ofiisi nze sijja kujja mu ofiisi yo kubanga ofiisi zaafuuka z'abafere bakaada abagezigezi bajja be beeyita baveterani era ogenda okulaba ebambadde ekifaananyi ky'abaveterani naye nga baveterani gye bali twala obudde bwo ogambako munankulabe kampiteyoko ku bukiiko bw'NRM Special Interest Group mundake ku lisiti y'abaveterani kiwanuka lwaki weyita abaveterani nga toli veterani genda ng'otunoonya tumanye nti sebo gwe reserve force commander mwe babategese mugenda kuwumula amagye ne basoose bateeka mugundi mu bantu bennyini ne mutegeera buli kimu kati mugenda kufuna ssente kumbe za bwereere ate mwekobanye n'abatutigomya nammwe mututigomya kati waliwo akatale k'ewakaligaawo kaffe ffe twakatandika ne nannyini ttaka ffe bamanyi naye waliwo agayaaya agaliwo olwaleero gatigomya abantu okukamala obukamazi ng'ate gabaakingibwa abakulu mu gavumenti waliwo abamu baminisita waliwo abakulu ba ranking officer mu magye be bawagira abantu abo wakaliga zaali simanyi lwaki wakaliga yagaana otereera twali wakaliga mu kuwamba twamuwamba ndoza 2.5 okuwamba ekifo ekyo ku mulembe gw'abamwine nga yakafuna obwa RDC bamuwa obwa RDC bamwine yasookera Lubagaawo era ku mulembe gwe ne tubeera mu katale ako akatale kaagano tereera omukyala Bakunzi Aneti eyali ku Okero House yali muwandiisi wa president n'ayingira mu nsonga byagaana lw'abakulu bennyini abali mu system ate okulemesa ffe abali ebweru okugabana akantu kaffe ffe twatuuka n'okukwatagana nannyini ttaka era nannyini ttaka atumanyi naye olwaleero waliwo agayaayi gavuma okukamala gakoze ebikolobero buli kimu kiri wakaliga n'olw'ensonga eyo neebaza omuweereza ono neebaza ne gavumenti byekoze ebirungi nze siyinza gamba nti byonna bibi naye wadde ekoze ebirungi njagala akagambo ka patriotic President Museveni katambuza ne muganda wange Muhoozi ddala njagala ebintu bibeere mu byaddala tuleme kwogera kintu kifaanagana nga tekifaanagana muddeeyo ku nnono nga bwe ngambye ndi bw'ofuna obukulu n'oyingira mu ofiisi oteeka ku implementinga by'osanze bano bye bakola naye osikayo akapapula nkimanyi ffe tetusaalinengangako ndagaano era kibi okolagana nze olwaleero ngambye nti bano bonna benda bawano aboogera abeeyita bakadogo abeeyita abasirikale bonna mbamanyi naye sibamanyi mu kifaananyi kyaleero kuba nabamu tusingana tuyisinganya naye nzijjukira bye boogera mbijjukira era ng'ono omukyala Lieutenant nze mmanyi Kawala wadde mukadde kati ansinga n'obukadde kaali Kawala nga kalabika bulungi era nga katambula n'abakulu ffe beesikooti twabeeranga mabega nga tuli mu bbiina ddene nga n'abakulu batambula katugeze Fred Tujema ng'akulembedde bakamandanti bali bano balina bwe bagenda otuula nga naffe abasirikale tubeera mabega akakyala naliko nako naye neewuunya okulaba nkanga infact ate sike kalonda obukipa kokka abalonda obukipa bangi bakadogo naye ng'ekyennaku era kyensanyukira
bakadoga abamu tebagala na bayita nebo bagamba ndi waliwo biwandiikibwa abamba katombulira fandi kiwanuka mwagala tukola ki kati bambi balwalira eyo naye bwogenda mubuuza n'omugamba kati bwe tuba tukuyamba nkuyamba atya nagamba fandi kiwanuka nze kasanfuna ekimeza kya chapati nenfuna n'eŋŋaano ne butto mba mmaze kati abantu abo tebaagala binene waliwo puroguramu yali ereeteddwa bakadogo bawaayo ku sseete ne bagamba ate bazimbira amayumba abamu balina amayumba wadde nange endimu ya busika saawa zino ekizibu kye nnina si kya nyumba nze ekizibu kye nnina kyakuweerera baana kitegeeza seetaaga sente nnyingi nnyo neetaagayo busente butono ekirala nga nkomekkereza waliwo amakubo agayitiddwako amatuufu agatali gakujja ku mikutu kwasabye ama bya gavumenti twagala amakubo agayitiddwamu ng'ab'obutabo obutabo tebwetaaga gamba nti ate tusooke tubakuze ate simanyi tusooke tubawe miliyoni mmeka basebe abantu abawandiisa obutabo obwo n'omala omukwatira akatabo k'amagye n'omuwa ne miliyoni 5 abantu abamu bayinza n'okuzirikirawo ne bafa kuba mulimu atakwatanga nako ku kakadde ng'olwala bwemuwa miliyoni 5 era bwe mbanga mutegese obubawa mutegekeewo amalwaliro okumpi olwaliro waliwo bakadogo nga bw'omugamba nti tulinayo ekijjulo temubawa mmere nyingi mmawe omuntu butono bajja kufiirawo omuntu ajja kugwa ku mmere agiri afiiraawo ng'ate mwe mubireese ebyo byenkomekkereza nabyo bakama bange naye nze saagadde leero okwogerako President Museveni wadde ejje n'omuwoozi naye baateekawo abantu abayita abayambi mubeere ba mugaso ekyo kireetedde ne gavumenti eno okulaba nga n'abasamiza amayembe abantu abatigomezebwa amayembe basaba President Museveni ajja abagire abalina obuzibuzibu obutondono ffe tujja kutwagala President Museveni ajja tukole bwe tuti nedda waliwo minisita omu gwe neebaza ate era gwe nsaba gavumenti eyongere okuyamba ne baminisita abalala bongere omuyamba wadde si bakintu ekyo omwami Saamu Mayanja agezezzaako kyasobola okukola minisita yenna bw'atyo bwe yali badde akola naye olwaleero Saamu Mayanja manye ateeka okuba alina abalabe bayitirivu yeetaaga okwongera obukuumi ne baminisita abalala mwonna mwali badde mugezaako okukola nga Saamu Mayanja simumanyi era soogeranga nako naye wadde omusembera mita 10 naye byakola jjo nalabye ku TV nga ndaba waliwo essajja lye batwala eryabadde ligobya abantu kuyiika lwenda ogenda ziteekako ekigwe ssebo ogobako abantu b'ebibanja eno ensi ekyo kyekigenda okuleeta obuzibu mu gavumenti era abantu ekigenda obaleetera okwekyanga okwekolamu ebitajja byebyo President Museveni ebintu byonna byewasuubiza gezaako kale oba emabega bibadde bibi mu bbanga lino tukitwale nti olifoominze gavumenti eno mumugye abayambi baayo n'abaweereza bonna bagifudde embi President Museveni olwaleero nze nalibadde nteesa ne bwakyuka nga gundi bwe yali aleese owe Burundi ayagala ofuuka supreme leader bwe kiba kisoboka President Museveni alina obusobozi bwonna palamenti agirinako obuyinza buli kimu mukyuse amateeka gonna mumufuule supreme leader ebintu bisobole okudda mu nteeko naye bwe tunaateekawo embeera yakugula bantu yakukola ki kubanga bwona ogula Eddie Kenzo si yasinga okuba muyimbi nze Eddie Kenzo musinga ebisaanizo mu kuwagira gavumenti eno ansinga kuyimba naye birala nze musinga nze nali nesibyeko ku ssanja nali nyambaddeko ku tisaati nensi ku kalulu akawedde kano baatutwala ekyaddondo jjukira mu Kampala ffe tebaatufacilitatinga ebitundu by'ebbali byonna President bajja babiwa ssente ffe ab'e Kampala muno bulijjo n'e Kampala tebaatuwa twajja ekyaddondo ate ne batufuula nga ffe banoonyamu akalulu ne batukubisa mu ngalo ne batuyimbisa tugenda okuvaayo ndooza baatuwayo emitwalo 4 olunaku lulamba chairman w'NRM piga 3.5 piga ekyaddondo awo baatukolera ekintu ekyo bannanga ekyo kibi omuntu awagira gavumenti oyinza otya okumpita nendeka ebbajiro lyange olunaku lulamba nze wakiri luzibanga sifunye naye nga ndi ku bbajiro naye nenzija ne tusiiba ne tuyimba ebiboozibozi ne tuyimba kino forede tuli bantu bawagizi ba gavumenti nze ne bonyima emmere nsigala mpagira President Museveni naye ate nonze mutandiko tudda mutwogera mutwagazisa kino mutukola kino mu kifo kyotuwa ebikola mututenga embwa tugende tuyigge ate ffe be munoonyamu akalu nebaza olw'okuweereza okulungi nebaza olw'obulamu Mukama bwatuwadde nsaba ekisa kya Mukama kitubeere Mukama abakuume ndi RA 94 Sate
Kopolo Kiwanuka. Henry ndi mubazzi mbeera nakulabye nsabira ku kanisa House of Prayer ey'omwami Bujingo. Namba yange yesimu eri 0772 97 64 enamba endala eri 0700 540 305. Bino ebigambo byenjogedde byonna binvunaanyizibwako bwawaawo kyonna kye nnimbye nsaba nvunaanibwenga Kiwanuka. Era ndi mubazzi mbajje mbeera nakulabye ku West Church we nina ebbajjiro lyange awo nsula Buwambo. Mukama abakole bulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala.